Niye uja mbanga wale ba niye kubawo. Nyabolunuma. Chapati. Ono kimukutte mu lubuto. Alajanira awo yenyola nga musota. Kazibwe yakutukira wasooka. Ebingo olusandu basanga kona abantu nga batudde mukazi atudde. Emisamba tokyamulaba. Bu. Omusama okusaa guli ku luzi gutu. Ku MR Live oba ku Millennium Kabong Live kwetuli n'olwaleero we munanga ali atugoberera webale kutufuula bannamba emubo era webale tufuula bannamba emu nze nzikiriza bwe tutambula naawe tutituuka wala era bwe tutambula naawe n'ebyo ebizibu tulibifuula ebyangu ne waggulu wa byonna gwe mwana Katonda ali abiraba n'abisharinga n'abikomentingako bw'oli kikola enjiri eyita kuno neddembe eriyita microphone eno nga lijja ku mmeeza zo olwo nno diribuna ensi yonna waggulu wa byonna Katonda waffe tulimuweesa ekitiibwa nga tuyita mu kusaasaanya omukwano oguyita kuno ne gukutukakawo wooli nze nzikiriza nti atutonze atukumye lwa nsonga yatutonda lwa nsonga tukyali balamu lwa nsonga nkawayiraako n'owenyimirira okwongera okujjukiza nti wali otuddekaawo n'ofumiitiriza lwaki okyali mulamu na lwaki Katonda yakutonda ffenna alina kye yatutondera okuba era alina obuweereza bwaki atukuumidde olwo nno tubutuukirize kijja kuba kya nsonyi nnyo kuyingira wansi awo anti sekiriba kya ttaka olwo nno tuyingirewo nga byonna bye yatutonderwa okukola tunakikozeeko wadde n'ekimu naye ng'ebitulemesezza kwekubagiza kulaba nga abatasobola kukaaba ku kyebyo naye bitali mu maaso gaffe ne tusigala nga tutya naye nga tetumanyi kituufu kitutiisa kwezza wansi butaagaliza n'ebirala ebiringa ng'ebyo olwo nno nze nzikiriza omuntu aliwummulira bw'atyo mu mbeera eyo geyeena taligyewala nedda leka geyeena kukumira ng'olaba zuukuka baako ne byokola wekkiririzeemu noonya ensonga lwaki yakutonda weeri tula ku buliri bw'osaba musaba amagezi akubikkulira omanyi lwaki okyali mulamu nkomyewo ne aigi omuweereza w'eggwanga gyebale kuseba kale muganda wange ogamba otye muganda wange kulikayiseba oluddawa mu ofiisi kubena kuzima ngamba okera mu ofiisi ovayo saa musanvu ofiisi nemba sigenze ofiisi ne wano ndi muli ku ofiisi otandise okudoojinga nsobola obutagenda eri neng'endako ekiruddu naye ba ofiisi omulimu gwakuba mu field ng'opepetta nze nkolera buli wamu obuweereza bwange buli njagala ogendeko kewadimaliza gyakolera omwoyo wiiki ng'emu nga nkola ki nga nkola ki ng'oketta abali b'enguzi sedimaliza nyamba ogendeyokko ye kabi weeyo nkugambe yakola obwakabaka emakindi awo kupaka lasiti awo komuredi awo mbadde nsaba ogendewokko tumuwe wiiki emu ng'omuketta nyina benja musimbi balala bebajja okugendayo matuna betukola nabo bojja omusirikira bamukette bati gyabamugolere mu ttumba buli parish tulinamu bana gwabakulira abo bonna kati oyinza okusuubira nze n'ogwa ku mulala tebamanyikiddwa tezogaba n'emirimu sigaba mirimu ate bwe gwabakulira eseza gwabalonda eno saafuna mulimu nafuna appointment kiki omanyi yabula omuntu okuwa omulimu nti okola emitwalo 5 oba 3 tulwa ku ofiisi eyo gwe gundi oba gwakola kino oba receptionist oba musawo appointment ne president agaba appointment gwe nkwapoitinze gwe okulya okukola kino kibayita appointment esinga lanka tososanga omuntu owalanka ng'ayina amayinja captain naye ng'akoma ku mayinja nosanga omuntu nga captain naye nga bamuwadde nti gwe okulya emisaala gy'abakozi bamuwadde appointment eri guli gumusasuza ne wano office asasulwa kuba captain asasulwa okuba nga mukozi w'amagye kati bamuwa n'omulimu
gwokulwanyisa enguzi mu nsiko. Okitegedde kanaba nga alina kiri nga alina kino kati nga so banoonyerezaako wali ninga newono omusala kirera bafuna emisala emeka ebiri kati mutuuka ng'oluusi gwe bawadde kapiteni nga gwolina jeno naye nga bamuwadde mu ofisi yakulya emisaala kunoonyeza ku misaala n'omaliriza nga ate gwe olina okugamu nezifuna misaala biki nga ate gwe mukulu kati appointment weesingira ki lanka. Amannya abatulaba yenze Ssekyewa Ronald wakulira era nga nze nkuli okulwanyisa enguzi Makindye division. Nze nzikiriza nti bwe tukwatira awamu tusobola okulwanyisa enguzi efumbekedde mu ggwanga. Walabyeko akatambi akadde akafulumye nga lwa omukyala eyajja eddoboozi mukyala naggwano n'agamba His Excellency munnaye enguzi waliwo ekitatambula bulungi era President n'amuwuliriza. So nzikiriza nti enguzi tusobola ogirwanako nze naawe bwe tukwatagana. Okkiriza mu ddogo? Eddogo siikirizamu. Noddaga ndikirizeemu. Ngamba okkiriza nti gyeriri? Iyi gyesi gyeriri. Ate mukusaba? Mukusaba? Okusaba nako n'abasaba bafuna gyekuli nako. Byonna bibiri bikola? Ebintu bikola. Anti kati byanjawulo. Waliwo eddogo. Wenaga nti waliyo eddogo. Ne wabaawo byombi bibiri gyebiri. Kubanga waliwo abagenda mu masabo tegaliyo tebagagendamu, waliwo n'abagenda mu kyaki bonna bafuna bonna bakola ki mu ngeri yaabwe enjawulo. Kati ate waliwo n'omuntu abantu abamu nga ganze siroga muntu nze neeroga siroga muntu nkola ki gwekimanyi waliwo abantu abasabira abantu oli n'asabira munne n'amugamba kale n'agenda n'amusabira oba noveena oba n'abasiramu balina gye bagamba nja kulombera oba edduwa ne wabaawo n'olinga yedduwa gyeromberako okufuna wabaawo ate olinga ganze nsi omulombera edduwa n'abakyabadde kati kitegeeza nemukusaba nembulogo oli asobola okugamba neeroga mbe bwe nti oli n'agamba nja kumutta kugamba enjawulo eri wakati w'eddogo n'okusaba kuba byonna bikola naye waliwo ekibyawula ekibyawula. Eddogo osoddikola ng'ologa munno oba ng'otusako munno obulabe era n'essaala osobola ogisaba ngo abalabe bo anti kati eddogo gwoba okikoze oyita mu bajjajja ne bakikola anti eddogo ositukiramu ositukiramu mu kusaba osobeerawo wootudde tekikwetaagisa genda wa pasita n'amusabira oba kugenda wa faaza okitegedde naye ate eddogo gwositukiramu n'ogenda wa mu ssabo oba n'ogenda wa n'otambula noba ajja kuntegeera n'otambula nga byonna bikola kujja kwalwabo naye abalina akalimi nga balina lulimi amulabako nga yagira bonaga obiridde okiridde kikajja kale kirye oba akamotoka ngekubbye tane kyeyakoze twamuyina jajja jajja twamuyina twamugamba Mariya Mariya twamulina kuziika Mariya bannange okitegeera twabona ebikangabwa naye awo Mariya bamuziika Mariya n'akomawo tulina okufunawo time ne tuddawo awo tujja kuddawo akuba entiisa yali ayitiridde mu mboozi ezo nenga akasooke tukkaka abantu nga bafa obulumi neŋŋamba twali bafa obulumi naye si nyangu abantu bakola ebintu katate kati gundi mukadde teyaliiyo asobola nkubira enjawulo eri wakati w'eddogo n'okusaba byonna bikola naye enjawulo eri wakati waabyo nti ekimu kijjirako obulamu ate ekimu kijjirako kuzikiriza. Omuntu bw'asaba bw'ayita mu Katonda Katonda ye yekka agaba obulamu obutaggwaawo. Oyo aroga bw'ayita mu mmandwa n'ebirala aba teyeefunidde bulamu butaggwaawo. So ekimu kijjirako obulamu ekimu kijjirako kuzikiriza. Lwaki nkubuuzizza ekibuuzo ekyo? Kwanyumiriza ebintu ebitategeerekeka eby'omukyala gwe babbako emiyembe. Gabini Nyinaazizi bali bamuyitani bamuyitanga kazi akolera mu Nyinaazizi yali erinnya li omwana we bamugala mu Nyinaazizi kati nga Nyinaazizi kyekyaliwo akati omukyala oyo kwanza byannemye okutegeera omukyala oyo yalina emiyembe gumu emiyembe kirizo gyali mingi emiti gy'emiyembe kakati
ate kati je bwe yagisa mu kisawo naawe egitavunda baji mba ntegeeza miti kati singa mategeeza nsawo emiyembe givunda kibeerawo mwaka ku mwaka yalina emiyembe Azizi emiyembe kuba amazima kona mugalina emiti gisoba mu 2 yali mingi nga mingi naye giri emiyembe nga jengera gibulukuka tagabaako kodo yali agaba nenga olina kgendayo kati bwe watuukangayo amala kusiima naga genda tonkimira ku mazzi genda gwe genda kakati omuvubuka gye yava kakati lusiba jja twasomanga ne ku St. John's tusiba banavuka befujjo akira mu kalitunsi kakati munnange omuvubuka wana bakirira kalitunsi bakirira mu kalitunsi awo fujjo bagulayo bakwakula yalina n'emikalitunsi tudduke twayitanga mu kalitunsi okuva ku ssomero naye nga bwetudduka tuyita wuwe okitegedde omukazi ng'alina ssejjembe munene ng'omutwe gwo katonda wange yalina mafuta gaki muwe mutukufu omuyembe gw'amafuta gufaana gutyo togumanyi omuyembe gw'amafuta gwaguwooma gwagunya amafuta gennyini bwogulaba amafuta gennyini sigulabangako yalina ebika omuyembe yalina mafuta yalina ssejjembe yalina kawoomera kati abaana bajja babulula ki emiyembe bamala ogibba emiyembe tatatatatatata bagitutte tuba tulyawo ku ssomero nga baleese tatatata oba okola kaki tatatata kukumba kutambula kakyako kukutuka manyi naawe akanzitiremu nakeerabira kecu nakugamba ensuululu bagiona bati kakati munnaayi batuuka mu kiraasi balina n'essejjembe mafuta amazima ga Katonda mu ggulu lusiba yeta akaveera akagundi akakuti akalamba sejjembe ekiro 10 emibisi ejengedde omukazi yakaaba nyina sister era bakuumi nyina aziza ate mukadde buzukulu yalinawo bwazizi kazizi kali katabanike kazizi yali muzukulu Azizi yali muzukulu woli kiyamisana na Azizi tegedde kati lusiba yalina waawo just yali student bayitawo badduka nenga fugo tugamba kulya miyembe nenga agitunda ku ssomero jana agituguza abba nagenda atunda lusiba kati oli omwana mitanga Segirinya oyo mwana mitanga Segirinya ate nekikwangisaganza okufaanagana ebyaddala bwetutuuka mu bantu Segirinya Edward Segirinya Edward oyogeranga kakati Segirinya yayogeza kirimi Muhammad gundi Edward Edward yayogeza kirimi Segirinya ng'agamba yagiranga ati kakati Segirinya Edward agenda akola ki bamuyita mu kiraasi adda mu maaso bw'ati atambula atya Segirinya yali atambula oluto luli mu maaso bwe ruti ekifuba yita kiina yali musajja mukali kavuka katono nga kaliko masita oluganda mita Masasa Kiwunga kati Masasa Kiwunga agamba omuvubuka aleta ensawo y'emibya gisa Masasa Kiwunga abuuza ensawo eyo kola kyawo kiki ekiri omu mwana nsobola okujja n'engoye nnyingi anti embooko yalinga ekaaba nnyo nti nga bita Segirinya jangu kebera Segirinya nga jakebera Segirinya ngenda okulaba agamba mugizzemu miyembe mwagijjeewa munnange nga bamugamba Segirinya oyo yali alinamu akazoolizoole nga bamugamba namugamba jangu baako kyomugamba ono yabba emiyembe tebannamukuba ng'agamba okubba fibi abigamba gwabigamba lusiba tetusobola bani bamukubali naye nga bebana bakabajja b'essomero bali essomero lyerimu liri ng'agamba okubba fibi nga tuseka omuntu gwebba ensawo y'emiyembe nnamba netuseka babigamba ali ati anyiize bakwata miyembe nga bagamba baana mugimekete
tebazijja bati bazijja abaana nga balya miyembe ate essomero luna libbyolwo abaana balya emiyembe kati lifuse lyababbi bwe balya emiyembe naye walya saalya miyembe aterezaamu saalya jusoka mwalimu emibisi mingi abalala balwanira mirwanire nzayo kemabega katambi obenga naye walya saalya atawo butansi anti kukyengenda okubuulya ate mba ngenda ngulimba munaye abaana balya ki koja gwe kale wali otulaba mu kirasi maaso oba mabega naye ntulaba kati ku kidongo nanyimirwanga nyo ekidongoozi kyeki ku kisenge kyekidongo kakati munaye nga nkola ki ng'omuyaye nga asooka agira emiyembe kakati balya miyembe abaana bakyalya emiyembe ng'eyaleese emiyembe manyi kyamutukako ate nze mmanyi temanyi nkulabikira ng'amanyi yeewujja mu bbanga emirundi egi yafuna ate yajja n'omuguwa n'aguteeka waggulu ate ne yeewujja effujjo nga lyali muyitiriddeko yeewujja mu bbanga emirundi 3 bwati ng'alinga ng'akubiddwamu ekintu tekitegedde oba yakwatibwa kamunguluze nze naawe naye yeewujja mu bbanga wati bba neyeekubawo yali ng'akuba ssama bw'ati neyeekubawo yaleeta emiyembe abaana kebalaja ne nyaba olunnuma omusomesa teyalya omusomesa yali apaakinze nga tannalya atwala waka mulabawo yesu wantu package abaana nga bakuŋŋanya P6 yona yona kumpi eridde wali mu piiki nali mwendi ndowooza abantu tebalidde tulaka twalimu abaana nga 15 ku baana 8 nekujo nimba kirasi ng'efuluma nga bagamba oyo abakulembera mu lusiba nga tukkirira wansi kwetonda abalamu ffe twetonda bano balajana oli okimanyi yagoba wansi n'avaamu erinnyo ekigwo yeewujja bati neyekbawo bwati nga manyi afudde erinnya eyo erirya eriruma bamututte wa mukadde aga mugende munviire mu banange temujja beegayiridde omukadde myaka ng'emeka omukadde n'emyaka ndoza nga 88 lyakaddiye omukadde aganye nyina aziza aganye munange beegayirira omukadde n'agaana naga mugende munviire mundeke munaye ng'omusajja nga ate bali kati wabali ennaku ezi ne badda abasomesa ne badda ne beegayirira munnange bagibbye bagiwuludde balye baawulula emiyembe kuba gwali muze ng'oli akafuula kalimu yaga tasiiba njala ku ssomero nga kapitaali awo tunda emiyembe gye ku ssomero takwatwako yalina emyaka ng'emeka ssomero limitali myaka ndowooza nga 35 wamwena myaka 35 P6 ng'alina ekifuba kino bakukwatako alina nte takwatwako naye muganda wange omukazi yamukakkanya atamukutteeko sajja mukulu ebirevu teyalina birevu ate kati myaka 3 gwe birevu obirekawa naawe olwa baabigema otya basomanga nabyo mukadde abagambye mugende omukadde abagambye mugende ab'embuto bano ab'embuto kati enkeera badda ne bamugenda sosa ne beegayirira n'abagamba bano bagende ono asigale eyabbye myaka 3 kwetaano erinnyo lye taliima talina bataddemu pamba muzadde we si ye yajja musajja mukulu atambula awonyegera akuze kubanga yali mwana ndoza omusajja alina abaana ndoza 7 naye ngo yaleka mwana ndoza nga wakuna musajja yeekulidde si ye yajja nayoga ne mukulu munne alebukana lwa miyembe tusonyiwe emiyembe gyafuka emiyembe lwaki tebagenda ne basaba kiki kyenakubuuza nkyo okkiririza mu kusaba ate kati nze nali emiyembe wali bawadde amagezi ne bagenda wa bwana mukulu gubadde okimanyi waliwo essaawa gy'osaba neegaana
anti essaala egenda nakukkiriza kati oba tokkiriza tonagisaba otya neyitawo tebakkirizanga gwe kimanyi nti nno basobola okugamba osobola okuwonerawo ng'ogenda mu kyakyo osabe n'ogamba banne nze nfa n'odduka n'ofuma n'odduka emisinde ogende mudwaliro gwetuka mu kubo n'ofa kubanga wali ovudde wali gwe ng'olaba bikuyisiza ki ogenda bwoti ogenda bwoti ofiira mukuba tonatuuka nagyolaga agambye njagala onasigalewo onasigalewo ejjoogo ndikoye koyo kunjoganga gundi ajja muzadde yajja neyeetonda tokimira ku mazzi ate emiyembe gyange wagifuula bizinesi ogiwulula teyamukuba muko kuba yali amaze ebbanga nga mukadde emyaka emeka tasobola nakulwana tefuluma na munyumba yasigamu mukakeeka ke bwati nga munda ng'agamba ndi mugende gwebeeraawo evubuka liri mu kinu ng'akyatambula kintu kimukutte mu lubuto kati bali baawona abaddayo bali baabasonyiwa bo ne bawona era bavaawo genogira ono kimukutte mu lubuto alaajanira awo yenyolanga musota yagitunanga sente mmeka ku ssomero emiyembe yatundanga 5 ataano emiyembe ng'emeka 5 ng'asobola okukola emiteeko gyekyomanyi yajjanga kilo 10 kale genda olabe katyuni okitegeera kakati ate ebintu oluusi bwebutyo bigamba abantu bakola ki bawakana ate kilo ze-10 edda zaabanga 10 muganda wange azamanyi n'okugaziwa mu bwezi abasajja bedda balina nze gambe katwalina mucunguuzi mucunguuzi yali kuuku ku ssomero waffe nga muwa sente z'amazzi naye nga tagakima yali mubbi ssomero yali ababbi sigambe nga tagakima tutagaleeta nga bagende bantu bano bakime ye ng'ageekimira bamuwanga bamuyambeko zino ziwa abaana agenda kuluza okuleetera ku mazzi essomero litambule ye ng'akyeko mucunguuzi baali bakuuku babiri mucunguuzi n'omusajja omulala omuvubuka omulala yali muganda waano gundi ono omuyimbi erinnya lyetaagisa abantu balina okumanya waliwo omuyimbi abususe batomulaba akayo omuvubuka gwe yayimba naye oluyimba bamuli asooka kalimu akatini taata guma kalumu omanye ako kaganda kawe kuuku omu esambi lyanenanena akavubuka kalimu amuli asooka kaleese omwana akazadde omukazi kali taata wako sebatta kati omuvubuka oyo kuuku yalina amaanyi musajja amaanyi gali kakati omusajja oyo mulaba naye bamutegedde bulungi tetugamba ono yayimba ne sebatta yali muganda w'oyo tugende maaso kakati mucunguuzi ng'ajja bamugamba agenda ku luzzi mucunguuzi akwata ebidomola bamugamba musajja gwe ebidomola bifuna eggaali lwaki atogenda oba funa abagundi bakukimira ebidomola 2 oba kimu ate 2 akutte ekidomola neeno ebidomola 5 abikwata atya asooka bikwata wano bwati wano ng'abitwala nakwata 2 n'abisaamu omuguwa otegedde yalina bukodyo n'abisaamu omuguwa n'abitwala ki ku luzzi bamugamba eggaali eriwa eggaali nti nkola ki bisobola kakati wali omusajja bamitanga mande naye yakimanga ki mazzi naye nga yakakimira ka 200 mande amusanga amitaka mugamba owa ngenda kutwalirako nti ndakwa mande yalina 200 nga nkadde asolooza akutwalirako n'omuwaayo n'omwokyayo n'omuwaayo kati mande oyo naye nga ntwalira tinsa omumutya kuba yalina 200 nga bali bamukati akasozi 200 nekutukamu akati era abantu ngatandika omumutya kakkana amaluka okutukamu wakati okimanyi gwe mande yalina emmotoka 200 nga yasinga obukadde ku kyalo erina emiriro 10 akutukamu makati yali agivuga bwa kino kikutuka nekikirira nesigala nga akyaliwo asanga mande era ng'egyali awo mande ngadduka okubaka kino nekino kijja akkirira kwate kino kijja ebidomola bye ne biyiika
kale buli muntu agamba mande ngano agaja nkutwaleko mande yali atwala abantu kulumbe tujja munyumyako lulala okimanyi mande yali atwala abantu okuzika emmotoka naye kutukamu tujja kumumyako lulala kakati akirira kuki muchunguzi asanze mande manda mugamba jangu kutereko nti mande ndeka sente zange mmotoka yekutuka munaye nga bakira tukakuluziza musajja nga senaki mazzi asene ekisoka asene ekyokubira asene ekyokuna paka kyakutaano abasajja bonna mutunde bali kuluzi batengalijje bagamba kyekiddako kati tajja abisenyi abateeka ku ggali bakola ki omusajja nga akwata yalina enviiri simba wakati Katonda nnyonnyola nviiri yali ayambala atya ebyo bikulu nnyo omusajja yayambalanga empale zino bazita bero bottom zino ziika nekola eti bweti bonna bali ba bero bottom wano nga akawato kabanga akatonotono kasibu kabanga yazina loketo obategedde abo yali wadda bulungi naye nga tesimuka enviiri ng'asala kano akebbali kano kali waggulu ne kabanga kasigadde kangi eringa paafu paafu y'abasudde nga wano lisigala nyingi wanosaze kano kasigala nkangi nga abesaluni bedda bakolanga French cut eyo ekyakulabirako wa saluni yakasala nimujja mwenanga mubuzi gwamu embi ako kati nga alina akabaawo ke ng'akwata akabaawo n'akasaawa n'akwata ekidomolo ekimu nakiyingizaawa n'akwata ekira nakiyingizaawa n'akwata ekira nakisaawa ebyo nabikwata wano bwati n'alumba muchunguzi nga baita muchunguzi abantu bawagga taxi asanya sente ate okumanya omusajja oli yalina amaanyi ne experience kino ekidomola ky'owaggulu kyataasiba na lukoba lwaki tekyagwanga bino ebibiri bye yalengezanga bye yalinga bye yawummuzangamukko katono bw'agenda tuba tuli okusomera nga muchunguzi atuuse ate tufumbira obuugi byegamba bya ddala ate nawakanyeeko bwengamba katonda wange mankoze eki ate omuntu alimba ayiga okwekanakirira yogera akantu katini nnyo ddala kati waki wewolereza oba byogera bya ddala nasomera ku sentipo essomero balisa sentipo genda obuuza omusajja yakwatanga ebidomola n'abiteeka wano n'ateeka wano akabawo n'ateeka wano ekidomola n'ateeka wano ekidomola n'ateeka kiwaggulu ekirala n'alengeza bino ebidomola 5 nga talina ggaali endulu neeraya mu kkubo kabawo kakwatanga mu nviiri bwe kati naye nga muganda wange wabitwala akasozi kabiyisaako okuva ku luzzi ku kateebe bakatanga kateebe naye talina bbango ate bbango ate kali kasajja katono nnyo kalinga boolaba nze abasajja bedda balingamu bikimazima mutu omwo tuba tuli awo ng'atuuse obuugi nga tulina obbunya mukadde kubanga ate enzizi edda zabanga mu busozi zika akasozi muganda wange lw'oluzzi abo abasajja ne Peter Kakono bakola ebyafaayo gwe Peter Kakono omumanyi manyi kyakola Peter Kakono tongamba nga nti omumanyi nze simanyi bantu Peter Kakono tomumanyi esamu kugamba tuddeko ko wano muchunguzi yali alya kyenkana ki emmere muchunguzi yakalyanga esowani nga 2 ku 3 yatalya nnyo sowani 2 ku 3 kawunga kuba yali kuuku nayinza okuba esowani zabanga nene zino ekyo yali kuuku agoya bwali ako kati watupira okuba 2 oba 3 ng'olwedde yalidde esowani kale nga 8 kati muchunguzi yakola ekintu ekitakolekangako yakuba omuyizi muchunguzi yalina amaanyi ninga katono ninga muchunguzi asimba bwati ekkuuli wano atomujjaawo gwe muganda wange ali eyo olabikubita byakusaaga ebidomola 5 kyenkugamba ne bakanyama bana basula jimu takyakikola buli awo kanyama yali akikoze nga jimu tulabanga bolo yenge
Awa firimu yali mukambwe. Aha. Oli omusajja ng'akwata biri ebidomola by'eggamba bikuyuuza ne biyugira mu kabaawo biti mu ku ttaka. Nga alina balansinga stamina najja bw'ati. N'akabaawo olina okukabalansi nga te nga yetaliiko ebyo akuddawo mu simanya mbu ateekateeka kuba olaba ku ggaali n'okusibako oti akabaawo n'oteekako. Muganda wange ebidomola ebyo kuba nabikuguza ku ggaali nasooka ntwalanga 3 natundako manyi natundako amazzi. Kati ng'osooka n'osibako 2 ogenda okuguka mpola bw'oyiga paka wobikola ki. Naye okubijjayo birina bingeri gye bikolamu kano ne bikukuba ekigwo. Tebamubuzangako abantu ng'agenda. Nkukaye bwe yayitanga batuka nekimanyira bagamba kigene wakalaba nabo kyekikukubya enduulu. Tebamuyimiriza kubuuzaako. Anti abantu batuka namumanyira nga kya bulijjo. Abakyala nga wasaaka kikola oyite ku salama awo ojja kulaba ogenda na kiganda sia era okubako gyotulekera munnabyabufuzi agala okwesimbawo akakodyo muwakabuwa ako n'okakola yeetikka ebidomola ayite mbuyisi unopposed yo afeeyo n'okateekano nekidomola n'oteekano wano n'olengeza no bibino gafu twabonaabona dda tugenda kuweereza bantu bakeera batiikinga yoyo webidomola gwe twagala. Ate Peter Kakono yatti yalina mukono ogumu tegwaliko ku kyalo kyekimu nga ye alina gumu Peter Kakono omugumu gwalagawo mulema guli bwe guti mulema tebageza mulema edda polio yali mungi tebageza mulema kama nsasi tebageza mulema kasekera lwaki owetera omubali mulema engalo kikyo tegeeza oyagala kusekerera balema tebageza mulema tebayeereza mulema anti tebageza kugeza n'ogeza kyali anti bakolanga efujja edda ku bantu ndozaamugoko yava si kirungi kakati Peter Kakono baali abavubuka 3 wagezezza dda ogaye Peter Kakono nekyusa ne omugo okubiri wano okizzeemu kale dda mugamba Peter Kakono ogeza kubuzaabuza wageze dda ojja kwetonda bwetonzi wamugeze etonze dda kati yakiddemu kakati Peter Kakono baali 3 Sendagire Peter Kakono ne Kazibwe malayo erinnya eddala kati mbasirimanyi Kazibwe Sendagi Bwati bayinza okutasuka eri mukazi w'ekkapo ngobotuke wali omuntu yenna mwene emboozi oyawulirawo kazi w'Ebashiri kapo kazi bangi bali awo bangi kazi w'Ebashiri ate kazi w'ekkapo yakiba mazzi balina okwawula so omutimbagano olina okwegendereza abantu bakola edit waliwo omuntu gwe yakoze editing abantu bayomba ngono bwaddamu ono ngozoka abali mpo kyekimu naye ngaomuntu yabawadde time n'abagatta ekyabadde wansi wantu wakitegedde ewaffe wano wansi ewaffe eno kikonde ekyabaddeyo nadde nakuleetera vidiyo naye ngaesimuweddeko omuliro bakubye jjene waffe jenoki dinnya kiri omanyi wansi awo Bakabulinde tomanyi kyalisi Bakabulinde naye ekibuga chapati ate nandirodi wekyalo bamukubidde yasikate ku mayumba oyo emukube yakawona obulema yadde atambulatambulamu bwati nga yakajawone bamukubidde bakubye oyo landirodi kyalo kiramba bamusekole bamukuba basenda bati ettaka noli yadde ne Land Road basenda ettaka Land Road oli asenda ettaka alissa waggulu ati asembeza agamba amazzi ganyingira pampa zifa waggulu Land Road ajaga oli gwe kabejja agamba ettaka bwetadde tirijja oli jeewo bonna ba Land Road ekyamutuuseeko koko baana bakubye oyo ekyabadde wansi awo bannange balandirodi beekubye
yakubyoli namukwata ng'omwana omuto pa ani asinza okukuba waliwo gye baleese engumi ng'emugjamu yo liiso nkulaba odduka okutaasa esaba yadayinamu omukugu yeewomye bw'ati engumi neetewo yakutte wadduuka tatajjova sawa zinanyiga ebyebi bisekerwa musinkanako ne mubuuzaako nga gwe omukulembeze gwe bakalonda ate nakusekerawo n'okwebuzaabuza nakuba nti ate ensonga ezo naso nenziba bbali katuvanyuma ŋŋendawo naye amanyi tebamumanyi ofisi tebagimanyi tebamumanyi kati bakulanga omuvubuka w'okukyala ate naye ekirala nti waliwo ensonga si buli kimu waliwo ensonga za poliisi oleza bachairman kati gozijjamu luvannyuma ng'abantu balemeddwa kukwataga waliwo atafunye bwenkanya kayinza awo mbasingira olaba ogendawo eriiso liriwo eriti baali ku byoli olwa nendo otuuka nga njogera naye naye nga njagala kuseka nyanjani nebuzaabuza nga wa mukama waffe olwo otandika otya abantu badde bangi bakuŋŋaanye beekubidde essaawa 2 ovuddeyo eri oizola oyagala ebyonoonese bamunyise mu luzzi abaggwe bita byakusaaga ojja kgenda obuuzi balima kyebataasizza era wabaddewo abataasajjukira andirodi anamu ennyumba nnyingi ekyalo kyonna kiki kanobamu abaginga ngeri gyobanga empangi irandiodiwo ng'ojjoovu olina kuvuma ono alo babanja obubi bo babadde bati babanja obubi ate giko talina bapangisa ono yalinamu ennyumba buyumba kati ono kwa mulumaira abantu abamu seba bakasukayo obugambo maama alowooza apangisa buli omu alowooza bakabuto kuba yatusukkako abantu baba bakunyigiranyigira dda kakati munaaye tudewo akakono pita kakono bakwataga ne kazi basiba empaka kazi bwani kazi bwe bundi sendagi munaaye nga bakwatagana nti nze basibawo sente bagamba tutwala ebidomola 10 ku luzizi ku gaali gwekimanyi gaali yetika ebidomola 10 pita kakono empanga zikuba nani n'abalamu tujja bidomola ku luzzi nempita kakono yali mulamu gamba n'abatali balema n'abatalina bulemu kaakati bakkirira oluzzi lwe bagendako luli oluzzi lwali bwe luti akanokukakeke wano wona lusozi wano wewali oluzzi wano wewali oluzzi wano bawalampyanga omiguwa kubanga emotoka ya mande wano yakutukiranga wakati yemereddwa wano omuliro emotoka erina omuliro weekutukiramu wakati nga biga bali gye bagala okujja ki luli oluzzi lwenkugamba nga okuluyitako olina kukwata ku bigundi obitegedde ebirokerwa ebiva ennimi z'emiti egyo ebyabanga ebiva ku miti kwokwata wonnogera n'okita banakyalo bali banafu kitenkandikawo kyebakolawo ekkubo ne balikubawo ekkubo ete emotoka byali luddawa balisima ne balitereeza ani alisima ate zenjiza kali kapumi kakuze kati okuyitako bwoti ng'okwata bigundi batemyemu obudaaladaala kira abamu emmotoka zagwa nkeza bamande nga mazzi gayiika ne gubula asala kaseerezaawo nga mugenda mukola muti abaana bayitawo baavudde bano tebakkirirayo ate emizimu gyabanko n'emisambwa egundi gyabanko n'emisambo enjizi kale luli lwakateebe ng'olusa ntwasangako n'abantu nga batudde mukazi atudde tokyamulaba omusamba okusaa guli ku luzi gutu tegulina ngoye yabanga bwereere nga kine engoye emigundi enviiri nga zikomeeno guli bwereere butonga gwebbika mu luzi oluna baali bagala nga ogireepinga nabaye babaayo naawe ng'akubaza nze njagala nguleepinga nasobola epinga omusambwa nabaye balina llo aguleepinga kubengira tti nze obonaabona n'ekika kino kibonaabona tosobola naguleepinga gulina okuba ngusiimi naye nga gusiima tosobola siima gusiima oba omaze naye olwakayimba kawalukagga ne gundi ani omusambwa gwe Mumbaasa bagiwasa luli kyabanga kingi naye bagaba ogwasa ofa obugagga luli kyabanga kingi naye kati
Ai Misama Jabira ngambi yasiwa ne Masaka wano. Ngabo gwaso fobo Ngaji kuba disco. No gusa. Emisama Jabira ngambi yasinga jikuba disco wero mungo chakala ngujjango gunyiga. Nguvamo gutwala. Shabaye baje. Ogutwalako. Sagutwala. Obugere bangamba bwa mbuzi ngabuno wafo wajjedda. Wachicho. Bantu ngabazirika. Kakati tutatupa kuvawo ku musambu awo. Bangamba waguwa sangu fu bugagga. Akukusiimi. Kinzo siga oli mwavu. Gugaba bugabisente. Sakiralu. Chiwalozanga. Kyekakugiranga mbongo bayogera ku kyobukwasa omusambu n'okufuna obugagga. Kyekakugiranga. Naye ng'okugula abago okimanyi kyekyetaagisa. Kale kiki wasabanga? Bwe bayogereranga nti abuwasa omusambu ofu obugagga luddamu kwavuwala kiki wasabanga? Era bwe oyagala ogunoonya nga togulaba. Oguwaseemu. Gwefunire. Sika busambwa obwavu buluma. Naye nga tegulabika. Obugere bw'embuzi bwonna bwe bwayine tebwakutiisanga. Wafanga ku kimu kuja obwavu bunnume. Nakuba osobola okwewaana wano naye gujja guti. Odduka. Ambiance baginyiza ebinyigo. Ambiance abaana baginyiganga. Waliwo yagunyiganga n'agamba nti nagunyize. Abaana baginyiganga baali mu kuzina bw'ati ali mu kuzina lubuto lwakwatanga gufuumuuse. Osoka n'ogunyiga mukko eddakika nga 10. Tugenda okuza amaaso ati gusimye ne gubula. Osigaza onyize lubuto lwo. Sigala onyiga lubuto. Emisinda ntunga bepamira. Nzo butepamira. Kwegamba kweyonoonera. Ng'abantu beeyonoonera. Ate omusulo ogukola gutya. Era kweyonoonera kwefukirafukira. Ebigambo si byabuwemu ebyo. Si byabuwemu? Katukoze ekigambo ki? Tugambe kale kweyonoonera. Right okizeewa si kyabuwemu. Kangende n'ekyo sebo. Tubikkirire. Kali munnaaye kakono bakkirira basibyewo empawa bakuba empawa. Oluzzi lulyanga empuku z'aba Vietnam. Bagenda ku luzzi luli oluzzi baali basibyeko empaka. Emmotoka zakutukirangako oluzzi balasibyeko empaka. Bwe balinga olina amannyo ng'oli wa ggaali ng'olina okujja ebidomola bimeka? 2. Bagamba tujjayo 10. Ani? Peter Kakono Kazibwe. Ani Kazibwe ani? Kazibwe Sendagi. Ani? Oya kuna bizana abazaga basajja. Ate obo olimbo olwo birabirira. Kaakati? Peter Kakono akwata sibaki? Peter Kakono agamba mujjayo 10, njijayo 10. Kazibwe yasooka n'akuluggusa. Ngamba 10 babijjayo batya? 1, 2, nga nayo bisiba ku ggaali. Omulundi gumu. Nakubuuziza gwe bato okimanyi nti eggaali ejjako ebidomola 10. Gwe okimanyi eggaali esobola okwetikka enkota z'amatooke esoba 30. Sikimanyi. Akikolako. Ffe twasombanga amatooke lwambeera kugwo. Nze nagamba navange wajjajja ebintu byagana ebyokusoma nga ebintu bitabuse embeera mbi nenve wajjajja ngagamba kwata obutooke tema mu lusuuku ogende otunde nga amatooke ofune ka fiizi. Sabigamba nga ngajjeko abasumba nga twale Bukunda. Nabeerabira. Mayiro 15. Nabeerabira babingamba nabeerabira. Okwata ettooke limu olisiba waggulu n'oteeka buli kantu ka ggaali kano koolaba. Buli kantu koolaba akekkaliya. Ekkaliya ogimanyi? Buli kantu kayingiramu ettooke. Kati buba wano waliwo 5 amatooke 5. Saidi waliwo 5 amatooke 5. Waggulu wagendawo amatooke waggulu wano. Erisooka eryokubiri. Eriddako waggulu n'eddako waggulu. Aizo songo z'omumwa. Kakati maaso n'oyingiza mu mayembe bwoti mu ggabo. Oyogera okola woti. Sagaba buuse. Mu kubonero bw'abantu. Abakola ki? Abakakasiza mu bulimba. Abakasa kye boogerako. Amanyi alimba ninga kyagala bakakasa. Oli woti. Abakasa kye boogerako. Kakati mu ggabo. Gabo wano mukyenda. Musokolo. Awo kaawa gagingira awo. Tobala.
kati ebidomola ate byo bubaawo wano 2 kimu 2 3 4 waggulu 5 6 Sokoro 7 Sokoro ne basottera wano musanti yewewo Sokoro 7 teeka waggulu wano ku muti ekirala 8 sibamu omuguwa mu Sokoro mwennyini oteekemu ebirala bimeka bidomola 10 tubijjayo eyo wansi ne tubyambusa bivaayo bigenda waggulu Kakono nga yali teyebalirira ayina omukono gumu ogutya ne waba abissaako eggaali era akola ati kino nkikusakala naye kasa byali byadda kaakati bali nga basiba bakulugusa muganda wange bidomola 10 okumanya banne Kazibwe yakutukira wasooka nyana aliogere Kazibwe Sendaji kuba wangamba yakusezi kali wekati oluzzi luli wano yakutukira wakale bwe luba kati erere kubo mpaka zamutta empaka bano bayikutuka kutya obadde bayikutuka kutya mane bayikupondo yafa kati we yafiira olaba kano kakavu kiyali aliko luvuli wano kano kokka kano yakawalamba anti okulugusa bw'okwatako ku gundi bw'oti ku kiti bw'oti ku biguwa by'ebiti kakati kano bwe yalinga alina okuwummulira nti bagenda okudda nkasi wettayo kati bano bava eno bawaga munnange Peter Kakono bagezi kaali kati nti bamulaba kaali bo baali wano yasooseeyo namanyi azimaze atulidde Kakono yava wano ajja busungu aganyina okumalako Kakono yava wano eggaali agivuga atya yali bw'ati andi weyagala kuzikati mbanyagala abantu so bategeere oli omugundi tebafunzaawo naye kasaluno lugero tebyadda kakati yalinga kino kyakwasanga ku ggaali omukono gwali gwakutukirawa omukono nageza tofaayo kati Kakono Feeza wagamba oli motivational speaker tuli mukuzamba bantu Kakono Feeza guno nga gweweta guli wano guliwa kano nga keweta nikadda wano nikakolamu akajiiko nga tekavaayo tekemulula kati tezinga tuzaaliko naye nga butini bwe buti buno obulebevu bwe buti tebulina maanyi kati guno omukono kino kiyalobyangamu bw'ati n'ajambala muganda wange ngegenda erimba era nga ffe gwe tuwa ebidomola ffe atukimira amazzi abeesobola n'ebidomola kyabanga 5 nga gwe tuwa yayanguwayo yekka wamuyitanga otya ng'oyita omuyita era Peter Kakono tekirina buzibu Peter Kakono kaakati era nebala interview tekimunyiiza kuba bali bakimanyi vadda okumwawula kakati Peter Kakono ng'akulugusa bidomola enduulu bweraya Peter Kakono agetuuka wano bw'ati omunne yagudde tyatya Peter n'akaddamu kuba kakuwangamu space bweti ne kaddamu yamuyitako buyisa ate nga bali banyiivu abo kanaawe laba obadde eki ate Peter ng'anywamu kawalagike bano bayitanga omulama ng'ali awo Peter n'atwala ebidomola 10 teri yali abijjeeyo bantu baliyo beegayaalira afuna ekizibu kitiniyo neyeegayaalira n'omusanze nandibadde w'amaanyi esiina kutuna omugambo waaye muganda oli Peter yayo nalina mwoyo muzira nno balina nakumwa mudaali kyafaayo tondaga ekifaananyi kye obadde kyagala kati Peter yakola ekyafaayo kyate kikoleka sana na mudaali oyo nimuna abantu nga batemnate bagibawa amanyi kitegedde ekikuyisa motivational speaker zezina emboozi kali emboozi yakudde yakuza mu bantu maanyi bwewulira tekiri munsa kirimu abantu bazizaamu amaanyi abantu gye bali yamenya likodi Peter yamenya likodi yiite yali yeeteka ensawo z'emmwanyi mmeka ezi yiite si byebyo eyo wano
yali alina ekinnya empukumu ate kinnya ki mwazisuula ate kino kya bulijjo bakirabako n'ono mu kibuga basajja beeteka ebokisi nga 10 ziri waggulu nezigenda n'azitwala ajja bano bafaayo n'ogamba gwenvira nga zigenda ekyemmwanyi kaakati naye muganda wange emmwanyi ze twogerako okweteeka emmwanyi ensawo z'emmwanyi 5 kilo 10 embisi zizitowa wazekanga neyeteeka ani bakunzita yasookanga nateekayo emu bwati nakola kana kabango nagenda muteekayo ngende ne bakupayo endala wandigenze twala ezo guteekayo nawe ne bateekayo endala ensawo ezi naye buganda emmwanyi zizitowa nakwata nasituka n'atambula naye era nga bamwaka eweseemu siga nti tumba anti jjukira kwe zino tulazitikatonagira oti bwe katika naye omuntu akuba nduulu yita kati ekimba okuba kyeyamaani ate abaoluza beesimbawo amanyi tegalya kichwa singa embazi yewaata tutumire tuve wano ate lwaki tutumire tuve wano lwaki njagenda kukaabamu nkoze eki obudde bwange ate obudde butya ssebo mbasi egenda okunkaabya nzina ekigenda okunkaabya kirala tutumire bakama baffe nedda ssebo tukyanyumiza abantu kati Magumba nze wentandise naye tulindako okutumira Magumba musajja wange nnyo nirinda kati abantu tunaba akanyomero Shami mu Ntambi sibo tusoke tuwa abantu akanyomero kabawo olulala tukabawe kati emboozi yange kiki mbadde nga abiki tukabawo olulala gabinika sina buzibu naye tukabawo olulala nedda sibo tusoke tubanyumiza akanyomero Miss DJ Favor tuwa abantu akanyomero Madam Florence tugenda batumira Kalanda Mary tugenda kubatumira Bayiga Queen tuwa abantu akanyomero Mariam Constantine lwaki opadde mu kisa Eliza Even Eve okanya okumpa mu kisa Kasule John Liliani lwaki ompisiza bwoti olwaleero kiki waliwo obuzibu nye ebizibu byange ate bitya katutumire katutumire sijja esimu linda kukatini emboozi yawedde dda akanyomero kaleero olwaleero oba banvuma wagizibo oba banvuma tuli mu kanyomero ate akanyomero k'okutumira twagala tukawa ekitiibwa Madam Esther kasi okutumira kuluma bwe kuti tewali kirala kikolwa kuba kutumira akanyomero kaganye sebo nkaganye leero tutumire tandise nakuba nyimba sebo nonya kutumira sokola abantu akanyomero tukajja kabawa kubanga wede program nedda tutumire tugende wano tugende olero okusinzira okutumira wano kubanga emboozi ebadde enyuma nnyo olwedde yemalira teddawo kabonero Kanyarutoche Emmanuel Kanyarutoche Emmanuel nato omusajja Kanyarutoche nkutumiddeko nnyo munaye ziki bane ngonze akanyomero kankaleka annemesezza ate no yalowooza muli Esther mutumire Esther yewaffe Esther tukutumiddeko nnyo mukwano yoga Namakula Lilian tavaawo Ethan Liam Yugi ono student asoma ebambya twekamu kadata ke baba Esther twamutamudde Nantongo Gavin tukutumiddeko nnyo Nantongo atwagalidde obwemage talina lunaku yali atuvuddemu Nyamaizi Leontina Nyamaizi tukutumiddeko nnyo Nyamaizi Leontina ate ono tumuleseyo Rahman Mayambala ono naye no long time Rahman Mayambala long time no atwagalidde bwereera atukoze ebyekisa Even Eve
Izin Eve. Constantine Kayaga. Kayaga Constantine. Tukomao leero. Client Beauty World. Client Beauty World tumutumireko nnyo ow'ekizigo. Kati tumutume erinnya ki erimu. Ali no Italy. Ali mu kunoonya bikolo. Ovacado. Yaŋŋamba ovacado amujja Italy ebikolo ebyo bw'ajja n'abyesimbira. Kati bw'abyesimbira ate n'abikolamu ebizigo. Obona obukugu. Client Beauty World bannange gwe ayina olususu olukutabukidde ebintu biganye simanya Mugaba nze nali manyi Mugaba tagenda naye nakirabyeko Mugaba agendera ddala waliwo n'abantu abaali bakozesaako ebizigo manyi si bizigo nti bikola Mugaba abulira mu nnyama ate nze nalabye asigawo kizigo bw'ati n'abulira wiiki bbiri omuntu n'abula ate bw'ava wasenguka n'agenda ejjuba abulira muli ennyama neddawo bulungi waliwo n'abantu abalina obwa redi kuno nali manyi nabo tebugenda naye nawo bugenda abalina waliwo ate gwe nasanze nagenze ku ofiisi yeeyo we gwe nasanze ayinanga embalabe ensundo zino ennyingi ennyo embalabe ennyingi ennyo kati kinga bano abalwadde monkeypox abwe n'osigaza osusunga lutabuse wagwe nasanze ng'ali mu munyiga olususu lwonna aluzaawo kira ntabimanyi bawo abantu obudde ate customer care kyekyo yasaanidde okumulanga wano asaanidde Client Beauty World mumweyune bannaffe ensusu ndowooza zidde bujja mwaka mupya tekakuyingira na lususu lukadde mwaka guno tunabinywa tutya twaranga Client Beauty World olususu ne lukulema amagezi tukwadde gaabwa akasente katini package ng'oyoyo tebwoyunyirira naye waliwo mu sauna waliwo Christmas package gye yali yakola bannange yali alina omuntu bw'apanga n'apanga perfume n'apanga akazigo sabbuuni kinagambye no Christmas n'agisalira ddala ebbeeyi ate neewuunya tetwagiranga wano Christmas package yagambye agenda kukola ne akole Easter package abantu abaddize akole Easter package yabaddize abongere akole Eid package n'abayisiraamu abalowoozeeko Eid package nga waliwo ebizigo ebibadde ebye-15 package bibe nga bye-5 wakiri ebibadde ebya-2 bibe 15 ebibadde ebye-10 yakemu ajja kukikola awo naye ababberi gye nalaba nga alina ebintu bya paaka nga bingi bwe biti naye ng'ate bw'obipima byandibadde mu kakadde nga kamu ng'agamba bino bya 25 sima bya 30 ndoza yajja kuwa bubi bantu kirani nti omukugu mutumireko omukugu omumanyi Amisi Kigundu mukugu naye mbadde nyatufunayo ku katabo ke wano tube nga tukasomera ku bantu naye tasobola tuwaayo programu n'abanga akatabo aka ne tumukolako programu nga tumukyaza akatabo n'abanga akasoma tujja kwongera ng'abatuukirira abantu abo tusobola omugenda ku ofiisi ye ng'atuwangayo essaawa eddakiika 3 nga akatabo ako asoma page ku page n'aginnyonnyola page ku page n'aginnyonnyola page obubaka bumusindikire waliwo kali Reasons one masterpiece naye gwe masterpiece ogimanyi nze ndi mukubi wa bifaananyi a masterpiece kati atuweyokko tusobola okumukyalira nga tusoma page emwemu n'agiddiza abantu mu Luganda kuba bannaffe bangi olulimi oluzungu lubabuzaabuza naye ng'ate bagezi nnyo era bakozi nnyo ekitenkanika kakati asobola okusoma oluzungu ne tukatranslatinga mu Luganda nannyonnyola n'ekiyali ategeeza naye ng'egisobola okuyambamu abantu olwayo tukomaawo tetwongerako Amisi Kigundu Haji ali mu kisiibo asiibuludde abantu abasiibuludde abantu abakoze ebyekisa ekyo kyo kyamutumibwa era tusobola n'okumukyalirako mu kisiibo kino mukyali sisita waliwo abakyala abaana bali awo ensi bakubiraawo bayisiraamu bandyagadde okusiiba n'ebintu byebatabukako nga bw'asiibulula abantu n'atuyamba n'abatunamukko ekyo kisa waliwo abakyala bange binnaani 15 abasinga omugi basiraamu chairman waffe musiraamu n'abantu nga 8-15 bonna basiraamu bambi abamu baŋŋamba tetusiiba lwa mmere ekyo nno kisa ate ajenga abikoze abikoze province kulaba tuna n'ensi yaffe mwera